k'ebyokulonda okufulumya ennambika enaagobererwa mu kujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala ekyalimu omugenzi Helen Nakimuli eyafa omwezi oguwedde. Ekibiina ki NUP kitaddewo olwanga 14 omwezi guno eri abo bonna abeegwanyiza okujjuza ekifo kino okuteekayo okusaba kwabwe. Tusaba mwenna abalina ebisaanyizo abaagala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform mujje muteekemu okusaba kwammwe okuva n'olwaleero muteeketeeke empapula zammwe okutuusa ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 wiiki eno. Ku Lwokuna wiiki eno okuva ku makya ssaawa 3 okutuuka ssaawa 11 bwe budde butugazeetinze bwe tulina ng'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina bwe tutaddewo okuba nti buli yeegwanyiza okudda mu bigere bya Honorable Helen Nakimuli aleeta empapula ze wano ku enteekateeka eno eyanjuddwa ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP Harriet Chemutai ng'era okusunsula banaabeera bataddeyo okusaba kwabwe kiragiddwa nga kwakubeerawo nga 16 omwezi guno. Ku Lwomukaaga nga 16 omwezi guno ogwokutaano 2026 okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 11 tujja kuba tuveetinga, tujja kuba tusunsulamu kwetulowooza nti yagwanidde. Ate okusunsula kujja kuba kwa mitendera 3 kujja nabyo olina okuba nga oli munnakibiina ng'olina membership card kitegeeza olina okuba nga olina ennangamuntu national ID kanga yebaho ne data. Kiragiddwa nga bwe wajja okubeerawo okubaganya ebirowoozo mu abo abanaabeera basunsuddwa okuvuganya. Then tujja kuba ne debate nga mwala tukikola Comrade Nalukoola. Twagala bawa omukisa bajje bannyonnyole ensi naye okusinga abantu b'e Kalangala kiki bagenda bakolera nga tuyita mu debate mu kubaganya ebirowoozo. Abo tunaavaawo ate tugende ku ground kasa tunagulawo process. Tujja kuyingira ground tukole assessment ani ayina eddoboozi ly'abantu asingako munne. Bannakibiina balabudde ku bakyala kimpadde abatera okuyita abamu ku litalaba ne babalyako ensimbi nga babasuubiza kaadi. Nsongera Chemutai asabye ab'ebyokwerinda okwewala okutaataganya enteekateeka z'okulonda okw'okujjuza ekifo kino eky'omubaka w'e Kalangala. I don't even need to appeal to them because they actually know what to do. They know the right thing to do. But if they continue doing the wrong thing, we know what to do also, but they know what to do. They are not supposed to be there. They should be non-partisan, but they have done that countless times. And there is nothing we can do. So the best we can do as NUP, as our core values state very well, is discipline. We shall always tell our people to be disciplined and make sure they are not caught on the other side of the law. Kibadde mu National Unity Platform, abantu b'e Kalangala majority abasinga ba National Unity Platform, ekifo ekirina okudda mu National Unity Platform nga tuyise emitendera gyonna egyetaagisa okulonda. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.